Wetwogerera essaawa zino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yafuuka worst mayor. Njogedde bubi. Worst night mayor ku bantu abamu. Nti we babanga beebase olina abagamba nti Bobi Wine wuuyo bagugumuka. Olako olwaleero nkuleetedde lisiti y'abannabyabufuzi 10 abawulira erinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bagugumuka. Nga bannabyabufuzi baneeno bahali b'amaanyi naye okuva okujja kwa Kyagulanyi mu butuufu eggwanga lyabeerabira. Njagala otambuze video. List 10, top 10 politicians that were strong and very prominent. Naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabasenda n'aleeta abaana abapya. Mu nnamba emu tutandise n'owekitiibwa ow'ekitinkisa bamuyita Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga yaliko minisita mu gavumenti y'Emmengo. Ssaabasajja Kabaka yamuwa eddimu. Era ono yakulemberako mu district y'e Masaka ng'omubaka wa parliament. Wabula ekisanja ekyasembayo kye yabaddemu yali siri waakudda. Naye oluvannyuma lw'okujja kwa National Unity Platform yakozesa omukisa ogwo Mpuuga yamaliriza ayingidde parliament. Otuuka mu parliament Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'amuwa ekifo ekyali tekifunibwangako muntu yenna mu Bwakabaka bwa Buganda okubeera leader of opposition. Mathias Mpuuga be yakola mwabiraba era yamaliriza akunamye. Kyagulanyi n'amuggyako engalo bw'atyo naye n'akkirira mpaka ezira kumwa. Mu parliament teyazze wabula yamusikisizza omuntu atagendangako mu parliament sebina gy'aviira. Akategedde njagala onyambe otambuze video eno. Mu namba 2 tukuleetedde omukyala amanyikibwa nga Joyce Baagala. Joyce Baagala aka Joyce Baagala Ntwatwa. Ono Joyce Baagala gwe ssebo oba nnya bandaba munnamawulire era yali w'amaanyi nnyo ku mukutu ogwa NBS. I strongly believe abasinga mwalinga mumuwotabulira ku TV zammwe. Joyce Baagala yagezaako okwesimbawo ng'omubaka omukyalo wa Mityana district naye nga tawangula. It was after the emergence of the National Unity Platform, People Power, led by Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ne bamukwatako eggwanga ne limwagala ne limuwa akalulu. We lyamuwa akalulu n'atuuka mu parliament yalowooza nti alina amaanyi mangi nnyo asobola okutema omuti kwayimiridde. Bassebo ne bannyabo National Unity Platform ekulemberwa Kyagulanyi bwetyo n'emuta n'asalawo ajje mu kalulu k'Emityana nga independent. Baakubye oli akalulu n'ebyenda ne bimwetokota. Oyo naye yatusiibudde bye bye. Kati Kyagulanyi amulabanga worst night mayor. Okategedde njagala ovuge video eno. Njagala ovuge video eno osobola okubanga otegeera ensonga zino. Now mu namba 3 nkuleetedde munnabyabufuzi omulala. Munnabyabufuzi ono amannya ge bamuyita Honorable Lumu Richard. Kati ono yeekokkola Kyagulanyi buli interview gy'abeerako, buli gy'abeerako amaliriza ayina akayisizaawo ku Kyagulanyi. Ono Lumu Richard abadde mu parliament ng'akiikirira ekitundu ekimu Emityana naye nga tali ku kkaadi ya National Unity Platform. Wabula omwaka gwe yayingira parliament National Unity Platform yakwatagana naye ku kifo kye yaliko teyateekawo muntu. Era ono omusajja campaign ye mu 2021 yazikuba yambadde beret ya National Unity Platform nga ya People Power naye yeyitawa People Power n'ayingira mu parliament era nga NUP emanyi nti mu DP tuyinayo abaffe. Bassebo ne bannyabo lutuuka ogw'okulya ne gutabuka. Lumu Richard atandika okwogera ebitakwatagana. NUP egamba ate gwe tuba tumanyi owaffe. Ekimu ku bisinga oleetera Lumu obuzibu mu parliament n'ensonga lwaki teyakomyewo mu parliament. Lumu yayimirira n'aleeta etteeka mbu balonde leader of opposition mu parliament. Ekintu kye baalaba nti
ekikolwa ekyo kiteekwa okuba nga kyali sanctioned and paid for by the regime, because wogamba opposition eronde leader of opposition, ani gwobeera okubira pass oba okubira Museveni, because ye Museveni kyasinga okwagala kunafu ya opposition asigale nga his one man standing. So etteeka lya lumu abantu abasinga baalirabanga tool eyamba Museveni okuyisaawo ekikye, era abantu abategeera batandikirawo musabula. Oyo naye nakkirira ezira kumwa kwepampalika mu linnya Kyagulanyi. Oyo essaawa zino walaba Kyagulanyi amulabanga night mayor. Njagala ovuge video. Now tugenda ku namba 4 bassebo ne bannyabo. Mu namba 4 tulinamu era naye yali munnamawulire yali teyesimbangawo ku kifooba kya MP, teyesimbangawo ku kifooba kya chairman, teyesimbangawo ku kifo kyonna bamuyita Honorable Alhaji Kazibwe Bashir. Kazibwe Bashir yali munnamawulire, in fact munnamawulire yali aweereza byafaayo essaawa zino olutalo lwa Iran lwokya ne Iran ne Israel ne America. Ebyo nga byatubuulira nti America yaleese ennyonyi namonga nga zo Bashiri n'atuyirawo omubiri. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gye yamujja from nowhere nga no one knew him, nga sina mwana nzalwa ye Kawempe North NUP nemwesiga nemuwa kaadi okukiikirira abantu be Kawempe North, sorry South. Kazibwe Bashiri Mbazira ayingira parliament atandika ozannya firimu. Kyagulanyi akimanya, oyo n'amuggyako emikono. Ye Kazibwe Bashiri Mbazira mugezi nnyo, teyatawaanye nakudda, yategedde nti kigenda kuba kika nnyo bw'atyo. Oyo naye n'ayitaawo, talina wasobola kati kwesimbawo. Bano bonna benkusomedde okuva ku mpuuga Joyce Baagala Lumu Kazibwe Bashiri n'abalangana bakusomera, tebakyalina kifo kye basobola kwesimbamu mu bifo byabwe, either chairman w'ekyalo ne bawangula. It cannot happen. Ensonga kuwalampa mwera mannyo. Tambuza video. Oyo abadde namba 4. Kati tugenze ku namba 5. Mukama Katonda. Mama nyabo. Namba 5. Ono no pastor. Ono musumba. Ku namba 5 gwe tubaleetedde. Musumba. Musawo alya abalwadde be. Ninakyali wange yangamba. Baveterane doctor babeera basawo abali abalwadde baabwe. Dr. Abedi Pastor Buwanika mu namba 5 y'omu ku bannabyabufuzi abawulira erinnya Kyagulanyi ne beefukira mu mpale sinakindi ne yeepamira. Mbuuza lwaki ono ebbanga lyonna lyeyeesimbabwo tawangulangako kifo kya mukuumi wa bumyu ku kyalo, tawangulangako kifo oba nkogereza eki. He has never won any elections in his life. Newe bandibadde bagamba tutaddewo agenda okuba nga akulira bapasita balonde, Abedi Bwanika yali tasobola kiwangula. Wabula after the coming of the people power and the national platform, this gentleman was entrusted with a card okukiikirira abantu b'Ekimanya Kabonera. Abedi Bwanika atuuka mu parliament alaba awulira ayina amaanyi, agezaako naye okuwalampa omwera mannyo ng'alengeza omukulembeze eyamuwandako eddusu. Abedi Bwanika yeesimbawo ku bwa president emirundi wagindaba 4 oba 3, 4 oba 3. Naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba teyatuukako na mu kifo ky'okutaano, either yali asemba. Yagenda okulaba nga tasobola n'agamba kangende kuwa MP, NUP emuwa kaadi ayingira mu parliament okiikirira abantu b'Ekimanya Kabonera. Batuuka mu parliament batandika ozannya ebizannyo Kyagulanyi abitegeera, ono amuggyako engalo. Flat laba bwajja yeesimbawo ku bwa independent Ekimanya Kabonera. Omwana yamukuba flat, ate yamukubye NUP yamuleese nga naye tagendako mu parliament. Is a junior in the parliament. Bamukubye flat.
kati wenjogerera tasobola na kwesimbawo ku bwa chairman oba tasobola na kwesimbawo ku bwa Nnaabakyala ekimanya kabonera okategedde vuga video bampita simple oli kuva strange ne empire nze ndiwo kulukuwa Pro Max oyo abadde namba 5 tugenze ku namba 6 atono ye Mukama Katonda alyose namundetera ono mu namba 6 kifaananyi kiwandete kifaananyi ki njagala ekifaananyi kigenda obbajjirayo omuntu gwe mbaleetedde kubanga kale katukozese kino now mu namba 6 nkuleetedde Munabyabufuzi amanyikibbwa nga Kakembo Mbwatekamwa. Kakembo Mbwatekamwa ono ye mubaka akiikirira municipality ye Ntebe National Platform gwe yawa kaadi wabula atuuka mu parliament naye atandika ozannya emizannyo yannyo ono downfall ye yava ku mpuuga NUP etuuka edina osinga Mathaasi Mpuuga y'onoomu ku baagenda n'empuuga nga balowooza balina amaanyi ne bakola n'ekibiina najja mu kalulu NUP nga nayo mwekali naye baamukubye fulaati teyakomyewo ono y'omu kati kwaba abalaba Kyagulanyi ne batandika okujugumira kale tugenze ku namba 7 ono bamuyita Fred Simbwa. Is it Fred Simbwa Kagwa? Yes. Now Fred Simbwa aliyo omusajja mungi ono nonno yabadde akikirira abantu be Nakifuma kiri mu Greater Mukono. Omukulu ono NUP yamuwa kadi n'ayingira mu parliament omulundi gwe ogusooka era gwe ssebo oba nnyaba ndaba oyayingira mu parliament olaba ekifaananyi kye right now ekyo kyolaba n'ekifaananyi kye bwe yali afaanana nga ayingira mu parliament oyinza n'okukaaba amaziga. NUP yamwesiga n'emuwa emyaka 5 n'afuga abantu be Nakifuma. National Platform mu kugaba kadi this time round tebaamuwadde kadi. Omukulu ono n'asalawo n'agamba agenda kwegatta n'ab'omuti ogwakyemeze Mathaasi Mpuuga. Wallahi billahi tallahi baamukubya bano bona benkugamba tebaabaddeko na mu kyakubiri oba mu kyakusatu babadde mu kifo kyakuna kwerigira ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tugenze mu namba 8 okay tugenze kwaddako ono neba natono ye tugenze ku addako amanyikibwa nga atera okweyita seasoned politician alina obuntuntu bwe yeeyitaayitaawo naye nga ensi erabika egenda emutegeera bamuyita Michael Mabikke yali mu kibiina kya Democratic Party y'omu ku bantu abagambibwa okuba nti baalinga bazannya ebizannyo n'omugenzi Sebaggala eyaliko Lord Mayor era abantu abasinga omumanya bagamba nti oyo kabaka mu ddiiru takutudde ddiiru woowe. Omukulu ono mu 2021 y'omu ku ba DP block abajja mu National Platform naye nga bazze specifically nga balina bye baagala okuyisaawo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olubategeera n'agamba mwina ye mwagala oyisaawo ne tumujja sobola. Baali baagala because ono yeesimbawokko yayingira Mabikke yaliko mu parliament ng'akiikirira abantu b'e Lubaga. Is it Lubaga? Is it Makindye? Simanyi isi ya Makindye. Naye omukulu ono n'avaayo mu parliament teyaddayo. Ekirooto kya Mabikke kibadde kya kugenda mu parliament. Kati afuna omukisa National Platform ejja nga yeyina masannyalaze mu 2021 bajja n'obukotikoti bwabwe wa Kyagulanyi kumbe yali yabasoma dda nga bala n'abagamba mbalaba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wallahi yabamma kadi
yamumma kadi Mabike omukisa gwe yayina okuyingira mu parliament because banne baseggona nabo baali tebaddayo naye ku NUP kadi bakomawo Mpuuga yali tadda mu 2021 naye oyafuna kadi ya NUP yakomawo Mabike bamumma kadi nalowooza nti alina amaanyi najja independent bakuba Mabike akalulu n'ebenda bino ebimwetokota kana akawedde bakoze ekibiina n'Empuuga bakiyita DF Democratic Front babakubye bonna tewali wa DF basimbyewo abaka 8 tewali yadde neyawunyizaako mu kifo ekyokusatu beyita ba politicians ab'amaanyi ab'ebitinkisi ab'ebitiibwa oyo bw'atyo oyo bw'atyo naye we yayise okay tugenze ku mulala asembayo omulala asembayo ono ye bambi nze ne bwe mulaba just okumutunulirako obutunulizi bw'ati mu butuufu nkwatibwa ekisa omusajja ono alwanye entalo omusajja ono alwanye okuyingira mu parliament naye nga wallahi billahi tallahi parliament ebyaddala amazima ga Katonda muggulu teyamusiima omusajja gwenjogerako gwe ssebo banya bandaba noonya kifaananyi kye nonno wano bannayuganda mu mulabe gwenjogerako omusajja gwenjogerako si mulala wabula bamuyita Lubega Mukaaku Lubega Mukaaku musajja wattu bambi buli lwetu okuva wentandika okuva Uganda wetandika okulonda njagala mukawulire kano okuva Uganda wetandika okulonda okwetaba mu kulonda multi-party dispensation okulonda Lubega Mukaaku abadde yesimbawo from 1995 this gentleman has been standing for an elective position but guess what tawangulangako kifo neki Lubega Mukaaku ono yesimbako kuba president yomuku yaliko Katumba oyo w'ebiseera ebyo yesimbawo Kema Kindya yesimbawo ko esimayo be mawokota azazunga mu buli kifo basebo ne banyabo nga tayina gap ye musajja gwe manya asinze okwekukuutiriza ku bannabyabufuzi okwagala ofuna ku masannyalaze naye nga gamulema tewali nteeseganya gy'aba opposition zaatabaddeemu ye kasitawulya tugenda kuteesa wane waliwo alina amasannyalaze nga naye ajja ne kappa wa banka ke n'omutwe gwe omunene gulinga ensumaaki naye ayagala kufuna ku masannyalaze bakuba ku mutwe Lubega Mukaaku ateeka okuba nga ekisiraani kyayina yeetaaga okuddayo mu kyalo n'anoonya omu ku bajjajjaabe generations nga nnyo emabega oba n'afukamira n'amugamba jjajja twakola ki ebintu nga bibi Lubega Mukaaku first and foremost according to what I know is a land personnel naye abantu baagaana omusiima mu 2021 naye yajja ne Mabike ne banne okufuna omukisa oyingira mu parliament because bo kyembamanyiko babazi lwakuba kati tebakyasobola bbala Kyagulanyi yabanaabi yabakoze ati abakasukwa mu kasasiro 2021 babala nti national platform ezze tuyina yingirira awo Lubega Mukaaku yali munene nga ne ku 6 nga yali ku secretariat ya national ya people power nga ine feddene naye kumanya Kyagulanyi musajja mugezi bwe batuuka okwanawunsinga abatutte kaadi z'ekibiina Lubega Mukaaku kaadi baagimumma ne bagiwa a junior politician Alozias Lubega Mukaaku bamumma kaadi asalawo okujja independent bakuba Lubega Mukaaku akalulu n'ebeena ne bimwetokota even 2026 yakomyewo bakubye Lubega Mukaaku akalulu essaawa zino be bamu ku bantu abalaba Kyagulanyi ne baweta ensingo ne batandika okufumita emitwe mu musenyu ne bazinalambada nga balabye ku Kyagulanyi nze nonno my humble request to politicians like the Mukaakus like the Mabikes like the Bwanikas like the Kakembos like the Freddy Simbwas like the Lumu like the Bagala the Mpugas is
you are supposed to fast and just lie low like an envelope. There is one person kino njagala mukasalemu kano, waliwo omusajja omu gwe tugenda okwekuliramu emulago. Omusajja gwe bayita Kenneth Paul Kakande. Kenneth Paul Kakande mu 2021 bamumma kaadi ne bajiwa Joel Senyonyi n'asalawo okujja independent ne bakamukuba akalulu n'atula ku drawing board n'agamba no, kati it's not about to be full. N'atula ku secretariat ya NUP omu ku bannamateeka ku kibiina kya NUP. Atandise okuzimba ebyobufuzi ebyensa. He has now loyalty tutandise ogimulaba nze Kenneth Paul Kakande kadi nsobola omuteekerayo omukono. Kana akalulu ketuzeemu because yadda ku secretariat atandika okukola emirimu gy'ekibiina. N'agamba sigenda nakwesimbawo. Nakola bulanda mu 2021, this time round sigenda kwesimbawo. Kenneth Paul Kakande asobola okera ku makya. He is a potential Secretary General position. Asobola oba nkyogere ntya wetuwakera kumanya tugamba Lubungo yatuyinawo tumutadde walala. I can second Kenneth Paul Kakande. I can. And trust me, wagenda kuba reshuffle maso kao mu national platform. Trust me, don't be surprised okulaba omusajja nga Kenneth Paul Kakande. Olaba ne Sulaiman Kidandala eyasooka neyefukira neyepamira yamaze n'alaba amazima n'agamba eno NUP tebagyesimba. Layiro like an envelope. Singa Sulaiman Kidandala weba mu makadi yandi n'agamba kampagire Segirinya Muhammad, wallahi billahi tallahi twandirabiye kunna lukula mu parliament. Ekyo kyo nkikugamba kwalaali. Kidandala bagenda mu kamyufu ne Segirinya NUP temuwa kadi egiwa Segirinya. Kidandala asalawo okujja independent. On top of that n'atandika okukonjera NUP. Tuba tuli awo atudde Segirinya mu kooti. Ebyo byonna nga bimwonoonera. Hinga Kidandala weba mu makadi agamba no because he was a big person ku secretariat. Yali munene. N'agamba banyime kadi it's okay. Kati tutunuulire the bigger picture. Essaawa zino Kidandala yandibadde munene mu kibiina kya NUP. Yandibadde oba deputy secretary general. Yandibadde mu parliament because twali tetulina nsonga lwaki tuleeta Nalukoola nga Kidandala yaliwo a land person. Okategedde gwe andaba. Akategedde vuga video bampita simple oli ku mukutu gwa Vast Strange 256 ne Empire Online TV. Katambuzi.